Uncle Eddy, ebiseera ebisinga abayimbi oba celebrities batera okutegeka emikolo nga gino edduwa ne basala bane basaddaaka naye abantu abasinga bwe bajja ku mikolo tebayagala kulya ne badduka ne bagenda ne bagamba bayimbi abo batekamu ebintu bingi naye tulaba buli lwotegeka buli ababeerawo bajjumbira ne balya ne bavaawo ne bagenda ekintu kino ekikola otya lwansonga nziba nesi booluusi ne bebagenda okulya olumu be babyefumbe olumu ne kati leero embuzi zetusaze biba zeesalidde oba osegere kyaffe kyawamu tukikwatira wamu abamu tebabaddeewo just bazze buzzi naye obwesigwa buno bannesiga ate kuba kati nze nina obuzibu sirina buzibu wadde akatono bammanyi mpangadde nabo bammanyi omuntu aba akumanyi mpangadde nabo they know me. We have been doing this for so many times sigwe mulundi ogusoose mulundi gulinga ndowooza kati gwa ebbanga lyonna limaze nga ndi muntu w'abantu abantu bammanyi mbayita tukuŋŋaanira wamu ne tulya akamu. Eddy eno ey'okusala ebisolo ekujjukiza ki buli lwetuuka? Era nzijjukiza Katonda lwansonga nti kino kalica ya Bwakatonda. Eddy, otambudde ensi nnyingi osobola kugenda ko ddi Mecca nga naliyo e Mecca mpozi ngamba nti oddayo ddi nga tetuwulira Haji Kenzo si Haji mbadde nkyali mbyawo muba paka nga ate nyina byenterezezaawo nga nkola Uncle Eddy, mu interview gye tusembeyo okukola emabegaawo twakubuuza ku kibuuzo ekikwatagana ku BET era n'otwanukula n'otugamba omukusaali ogulekedde ne ku balala basobola okugitwala. Uncle Pallaso tekyamuyisiza bulungi n'avaayo n'agamba BET bwe bagireeta lwaki toleeta ne Grammy lwaki ekyo tokivaako? ate sinzise kati mwe mukyembuuza nze nakireeta kyali kibuuzo nga nyina okukiddamu. Uncle Pallaso agamba otuleeterako ddi ku Grammy? nange nzisina abantu mbawanye ebitiibwa saagala nnyo okudda mu bintu bya kwanyisiganya kati nze Pallaso mukwano gwa wadde ndwawo mulaba naye mwagalira mwagaliza era musabira kati ntandika okwanyisiganya naye ebigambo. I don't like it because I have some respect for him. Road to the festival etandise tubuzayo emyezi mibale ku ngalo weeteeseteese otya kuba tokyafunika weeteeseteese otya bafaanyi bo kikirungi neeteeseteese lwansonga maze ebbanga ddene nga neetegekera concert oba festival it's a musical festival gye twategeka okuva lwe baatugira okustopinga mpaka ate kati we are very ready in so many things, so many ways. Uncle Eddy, twakulaba ku EP kati ba social media in-laws manyi the world of all of it batujja bikubuuza ebyo nti wali ku EP ya Zex Novaako ng'omukulu omwazze omuyimbi Bebe wengaze kati abantu babuuza lwaki wavaako wali otuusiza kugenda nali ntuusiza okugenda Uncle kalambulule bulungi Uncle Eddy era wenyini twakulakulako ku concert ye eyali ku Africana era gwomu wavayo n'ogatta omukulu w'emagere era still the same time ogatta ne Bebe cool naye akaseera ako ngeri gyewakwasaganyemu ekintu ekyo like tugambe mbu abantu mwe temukyalina nkolagana naye like tokyalinawo nkolagana naye nga tewali ozze kubantu abo kankuwulire waliwo ekintu kyenjagala okumenyawo nze sina buzibu nabwo just nkola byange naye akola ki akola mirimu gye wokyeri sina buzibu naye era musabira nga tukimanyi nti omu ku bantu wavayo esaawa zino bogamba nti bebakumakinga kyoli simulinaako buzibu bayira wabagatta era ne bitandika okunyuma obudde buno omukulu w'ekiwaatule embiranye agirina ne King Saha lwaki tobagatta nabo?
kati nze ndiwo okugatta bantu batuyambire mu industry munfudde ki nze jjajja waayo nange nze naakajja sinabaawo mu industry eno baba basumba bwetuba mu kyaki ng'omusumba ali anointed kati mu music sawe mugwali kugenda ng'ogatta buli nja kwogera nabo naye zaakayo ne matayo kokawulira ebyo sibiwulira saagala nnyo negative nze njagala nnyo positive vibes njagala nnyo embeera etutambuza okwagalana okukwatagana embeera yonna ng'erimu okusika omugwa sitera biyingiramu kubanga tebitwala nsi mu maaso uganda industry ento bwe tuba nga tukyalina entalo okulaba nga tubaako tutuusa ensi yaffe ne industry ate ng'obwo obudde tetubukozesezza wabula tubukozesezza mu kwekwagula kitegeeza ekyo kyannaku gye tulaga tugenda kulwawo okutuukayo kubanga gali awamu ge galumenyamu nze nalabako empologoma zaali zikutte buffalo buffalo yekikozi embogo zaali zikutte embogo naziringa obaana 4-5 all over the sudden ne zitandika okulwana bwe zatandika okulwana zamaliza zonna zigireseewo neyimuka mpola neetambula neegenda nezigifiirwa. So we are fighting for what we don't know. Uganda music industry ekyali nto nnyo okugirwanira. Tulina sooka ne twegatta naffe ne tubaako we tukola ne twekembakemba then awo ne tulwana bitutegera. Naye ebiseera ebisinga abantu balwana nga ne waleti oluusi si nnungi. Oba okitegeera ebiseera ebisinga buli okola ekintu ng'okikola mu budde obutali butuufu kirabikamuko bubi. Ne ndowooza Abaganda bange abo bonna banditegeere nti tulina ttamu ya kulwana. Nze nsoomoozebwa oba okitegeera ngana kati ssaawa yali omawulire mbadde mwala kunkyankalanya na pallaso. Naye nze sirina budde bwantala kuba kati nze mmanyi twetaaga okwegatta ne pallaso okusobola okutuusa ensi yaffe mu maaso. This is a very young industry. Abasajja bali mu kukolera kati $5,000 aga dola sheeta emu gwe lusobola okukyajinga $2,200 olwana ki omwavu olwana ki bano oba okitegeera tebiriyo. So we need to look far. We need to look far. Tumanye nti wano wetuli siwe nga basiwe bakola ki wasembayo. Abantu bali mu kukolera $5,000 pa show olwaleero oba okitegeera bwe tulina wadde woyinza okusaba 3 olwana ki. So tulina tuddeko ku ddiini abantu abasinga babeereeyo ne babajajinga mu ngeri emu oba endala. Mulina engeri mbi gye mweyisaamu nti mufunayo obudde oba tuli musiraamu oba oli musiraamu mufunayo obudde obwa Katonda ne muddiza eri Katonda mu ngeri emu oba endala ng'okumusinza. Honestly speaking, nze siri nnyo muntu akulira amadiini oba atambuza enjiri y'amadiini. Nze ndi muyimbi, omulimu gwange my calling is music. I sing, I make people dance. Ebintu ebikwatagana n'amadiini saagala nnyo byogerako kuba simanyi n'eddiini njiga sigimanyi ndi muyiga. So kansooka enjiga njogere byemmanyi. Tugenze ntulabaawo imaamu nga mu kusaala nga mu kusoma edduwa basabira Jacob ofuna omukyala gwe lwaki naye togambe imaamu naye ne bakusaalira. Bagambye akawala kakali mukampe muganye kimu muneebuuzi onayina ka balance tekaweddeeyo ate gwe tetunaba kufunako ku rekodiyo nga nawe ogaanidde mu room. Twalabako Davido ng'agenza okuyimba yali nsi ki ensi yonna eyo kati we yatuukayo ku stage n'ayimba kati n'amala n'agamba bafaani okuyimba nnyimbi naye ka balance kange. Ekintu ekyo lwaki Uganda kyatabuse nnyo? Ekintu kyatabuse ng'abantu tebabawase ne zaabwe ka balance nga like no balance no show. Ate nga ye Davido muyimbi munene akoze ku award winner akoze collaborations ennene ate ye n'agenda n'ayimba. Munange nze olaba nze show nkola nantono show nkola zaabo abategeevu sidiringa nnyo n'abayaayi. Muyaayi nkolagana nawe kwagazaaki saagala nnyo okolagana n'abantu batali balambula era kyova olaba nze sipafominga nnyo muntu mala muyingira deep nemmanya nigwe ngenda okukolagana naye kubanga abantu we batwonoonera amanyi. Muntu akutegeka ekivvulu ng'olusu anoonya bibye
munnange n'olemererwa wano nawali okuba nti okolagana naye ate abantu ne batamutegeera nti yakoze obuzibu oba yavuddeko obuzibu so nze nyala nekolagana omuntu anantegeka obulungi sobola okukolera abantu bange omulimu amayisoka lwaki ne Allah yakusitula tukolayeko ebivula ebisinga ng'okola ne masiko events tusuubire nti ne festival yennyini meni yagenda ogitegeka masiko ajja kubaamu naye ajja kubaamu kubanga omusajja mukozi masiko n'abalala ngenda kwesa abantu ndowoozanga ngenda kwesa groups ezisinga eze mu Kampala bonna Malembe Muchachos bangi bagenda kujja on board bangi tuli nabo era already twaconfirming that so we are many nasazeewo nkolagane na group of promoters than one promoter. Okay. Ekitogere ku kulembeze bwawuma wadde ensonga ezo manye zigira naye kati tumanyi gyogwa kituufu akalulu kaliko emabegako ne bakakansonga ensonga ezaaliwo twagala okwebuuza Eddy ensonga zino ezawuma tuzijjumbira nnyo lwaki ensonga zawuma sizijumbira lwa nsonga zirabikanga na mulomo ziraba ensonga zawuma siziwa budde lwa nsonga ndowooza abantu abakirimu tebanaba kufunayo meeting ekitemera mu watu omulungi bwe kinaafuuka ekyabategeevu abateesa abamanyi gye bava ne gye balaga nja kukiyingira but for now kiringa bwe kitunula nanambwe mukiraba sobola kukwata maanyi gange nengaleeta mu kintu bwe kityo nandibadde nzija okuba omu kubatereeza naye okusika omugwa kukyali kungi kansooke mbeeko byemaliriza ebya festival nakinaki tujja kutuula nabo twogere nabo baganda baffe tulabe nga tetusobola okubaako tekitutereeza kubanga ate industry naye obukulembeze bwo ajjako yenna olyoke naye ajjako yenna ngenda naye yenna gwe baleeta nja genda naye sina kuzibu colonizer baali bagezi bacolonizer bamakinga sure bw'ojja ng'oyambadde nga gundi ne basanyuka nnyo bw'ojja ng'ofaanana nga gundi ne basanyuka nnyo bw'ojja nga weeyerusiza ne basanyuka nnyo bw'ojja nga begamba that's what they want us to be because awo tubeera rulable tuba tufugika olina kubanga tomanyi kikyo okusobola okugenda mu maaso so kati kali kyeyeruddewo oba ate ekyakula osanga ne famire kati omuntu oluzaala omwana we amutandikizaawo kumwogeza luzungu omwana naakula nga tamanyi Luganda oba lulimi lwe lwabuzaanira kubanga they believe speaking local language is not good so eyo gye tuli so ebintu ngaebyo bwe bibaawo tokyewuunya kiwanvu nnyo si kintu kitono naye nga gyekigenda otutwala si walungi but Mukama yekka yayinza okutusaasira kubanga the moment you don't know who you are it means you don't know where you're heading. Kati nekibaawo ku Instagram so batugambe tugendeko tulabe we are working on it. kitutebanga Kitute like maybe 3 days like 2 days nenga I don't know it might take some time kiyinza notwala omwezi naye all in all bwe kinaaba kiganye I'll open another one abawagizi nnyina tuta okugitaagi kyamala bbanga kikyo nga bagisibye like 2 days waliwo abazi reporting waliwo abeegatta ndowooza there is a group of organized people they keep reporting. Thank you.